Awamu Wikipedia mugamba mutya kasubire muri bulungi kasoke mbaramuse kunekiramusa ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheyi mbadde nsaba obuuze kubakulaba then to proceed. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukulamusizzaako wenna atulaba osinzira nno gy'osinzira tulajanira nnyini ensi ayimirire mu nsonga zaffe ebbanga lyonna tatuteeranga omuntu yenna mu butuufu. Tumulajanira tatuteeranga omuntu yenna ensonga zaffe aziyimiriremu. Wenna ayina okusomozebwa kwonna kw'oyitamu tugumya ye nteekateeka ye yatutonda. Buno obulamu teyabuteekateeka nga jjana wano si ggulu. Obulamu obulimu byonna tebuli ku nsi. Ne bw'ogaggawala otya, ne bw'oba mukulembeze, ne bw'okola otya. So tugumiikirize tukkaanye nti okusomozebwa kitundu ku bulamu okusinza ku nteekateeka ya nnyini nsi. Ekyokubirawo wennyini ekimukozesa ebintu bino mu mbeera gye tubirabamu abikole mu nkola ffe gye tutategeera kusigaza bwa Katonda bwe. Tuleke kulowooleza ku level yemu naye kye kimukozesa bye tulaba akola. Naleka omulalu ku kyalo n'atwala kiyamaani kwolesa bwa Katonda bwe. Mwendabe yammwe baddega nti atwala omulalu kiyamaani asigale, n'atwala omujjanjabi n'aleka omulwadde ali mu mbeera embi. Kwolesa bwa Katonda bwe kutulaga nti tetuli ku level yemu mu ntegeera ffe naye. So mu bufunze toggwamu maanyi. Asigadde yekka yajja okuvuunusa embeera gy'oyitamu. Ekikulu mu byonna kusigala ng'omukkiririzaamu mukamaani. Kale bigambo bya Sheyi kiti nga tutandika. Sheyi olunaku olwaleero tugenda batujjukanyamuuko twogerayogeramuuko ku bintu ebimu okusinziira nga Ramadhan ng'engeri gye tuli mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Omuntu ali asobola okuba nga ayiga n'amanyi asobola okuba nga yeeyongerako okumanya kwe n'atamanyi asobola okubeera nga ayiga. Sheyi tuli mu mbeera ey'okubeera nti tuli mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Gwe nga gwe gukutambulira gutya sofa? Nzijukiza wenna ndaba nekuutira n'enkulaamira olujjukiza olulaamira nange olutejja obuwangazi bwaffe bwonna olutenderezanga ennyo omutonzi waffe Allah tabaraka wa taala. Olutenda lulwe yekka lutufuwa njawulo tusaana tumukakaseeko okuba ow'enjawulo kuba yatendwa n'okutonda. Buli kitali ye kitonde kye kye yeetandikirawo. Buli kitonde kirinako enteekateeka. Tumutendereza nnyo, tugwana omumutendereza ennyo, atera okumusinza mu bwomu bwe. Teri kya bbeeyi mu buwangazi bw'omuntu kukyanga ensi eno eba okutuuka lw'erizingwako nga kukkiririza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde. The oneness of the creator kyekyo kisingayo mu nsi. Gwakiwadde omutonzi we abamuwadde ebirungi ku nsi, abamuwadde ebirungi ng'avudde mu nsi. Atakifunye aba talina kalungi konna kafunye mu nsi, talina kalungi kalifuna ng'avudde mu nsi. So tuli babbeeyi nnyo, wenna atulaba atugoberera atuwuliriza. Leka kwetuma bwetumye kukkiririza mu yakutonda. Really ku ntobo y'omutima gwo wakkiririza mu bwomu bw'omutonzi wo. Tusaana okwekubamu ttooki buli muntu. Ambuuziza birala nkkiriza ntandikire eno kuba guno mwezi ogwa Ramadhan mwe tuli. Kya bbeeyi nnyo okuwangaala mu nsi nga yakuwa obwongo nnyini nsi n'obukozesa okufumiitiriza naddala okutegeera mu nsi ani akuleese. Endeeta yonna gy'akuleeseemu kikulu ani akuleese kuba ye endeeta nnambulukufu. Kati ani atuleese yatuwa bwongo tufumiitirize. Kiki ekikuleesezza bwongera kufumiitiriza? Bw'ogattagatta mu bwongo nga bw'osiriikirire yakuleese mu nsi ya Yesu Kristo gwe gw'oba osinza. Gwe nga bw'osirikira ng'omu Yesu Kristo oba misambwa lubaale n'empewo bye biddukanya organizizo munda mitima nsigo kibumba byonna system ya kussa mawuggwe. Bw'okkiriza nti mpewo misambwa gye gibiddukanya oba Yesu Kristo sinzo oyo naye ffe tusigala tukakasa nti nnyini nsi
omutonzi w'ebitonde byonna mu bwomu bwe atonda yekka addukanya yekka programu zonna mibiri gy'ebitonde bye egy'enjawulo muli emibiri gy'ebinyonyi egy'ebiwuka egy'ebisolo egy'abantu programu zonna zikwasaganya yekka mu bwomu bwe nabwe gutyo yagwanidde okusinzibwa mu bwomu bwe buli kitali mutonzi wa bitonde byonna kitonde kye kati tetwetaaga kitonde twetaaga mutonzi wa ffenna bino ebitonde tunaabiraba oluvannyuma nga tumaliriza neyatutonda atwadde muso ogutuuka mu mwezi gwa Ramanzaani ng'omu nenyumiriza nnyo mu kyebbeeyi ekyo okutuwaayo omukisa ogutuuka mu mwezi gwa Ramanzaani nga bangi be twasiba nabo Ramanzaani eyaggwa leero tebaliiwo bangi be twatandise nabo omwezi guno ogwa Ramadhaani tebatuuse wano wetutuuse kubajjukira nti buli lunaku abantu baziikwa. Waliwo omulangira yankutteko nnyo omulangira Golooba yakaseerera jjuuzaawo ku myaka gye 78 asiramukidde ku myaka 74 siraamu n'abamalamu emyaka 4 n'ava mu nsi twandibadde tusiiba naye n'abalala baseka muzaata n'abalala ba Dr. Kaliisa n'abalala mu famire yange ffe atuwaddeyo omukisa lwaki tetugwenyumirizaamu wano wennyini we nsaba mbuulize mukwano gwange atulaba atugoberera lwaki tewasiibye gambe sheeyi lwaki tewasiibye lwaki tosiiba naddala waliwo abeeteekako ekigambo kya rasita lwaki tosiiba rasita gw'olinayo katondawo atali waffenna nga ye yakuta gwe mu nsi okola ebyoyagala rasita byonna buli muntu kyayinza okwetuuma tulinayo basele queen lwaki tewasiibye lwaki tosiiba lwaki tosaala alusa z'abafuukira aluse neetuume golooza ffe mu nsi bw'otumatiza nti oli ausers zikuluma ze zigganye neeyakutonda naye onoomulimba rasita sele queen na buli yenna omuteeko gwonna waliwo abagagga bali mu bulamu bwabwe kkiriza nti ffenna gye tuliwunzikira nga tussizza omukka ogusembayo kusinkana ya kutonda byonna byakoledde mu buwangaazi bwo bw'okuba ennyimba ne zikwatayo ezabala ne zitagira oyambala n'onyuma figa n'okola otya mu kwebaza eyakutonda figa ne byakoledde ne gyakujje na byonna by'osubira mu nsi ate wasazeewo butasaala n'osalawo ate butasiiba kkiriza bino ebigambo tetwagala kupiininga muntu naye bulumi mutuwe entandikwa we tulitandikira okwegayirira eyatutonda akusonyiwe naddala mu kaseera nga ofudde by'obadde owangaalirako ebyo ebisobose mu ddiini ebitonotono ffe abasigadde eno bituwa entandikwa okunnyonnyola eyatutonda nti ekituufu agezezzaako musonyiwe tugenda kutandikira wa nga tosaala nga tosiiba nga n'abamu oswala ensi okumanya nti oli musiraamu tubeere babuvunaanyizibwa eyakutonda omwetaaga olwetaaga lwoteetaaga kitonde kyonna twebaza nnyo omutonzi waffe n'otutuusa mwezi guno ogwa Ramadhaani enjozaayoza wenna eyasiibye tomanyi kyekitegeeza mu bulamu bwo buno obwensi bw'osigaza ne mu bulamu obwo oluvannyuma ng'ovudde mu nsi tomanyi kyekitegeeza ekyokusiiba ekyokusaala ekyokwambala obulungi ekyokwerekereza akatono Allah kaggabiridde osaddaakeko kya bbeeyi ebikolwa byo tobitanga ne bwe mubaamu obunafu mu mbeera emu oba endala abamu banafu mu nnyambala n'abamu tuli banafu mu mbeera emu oba endala bino byo tobitanga funa bye weekwatako mu ddiini byokkirize nti eswala zo 5 tetujja kuteŋŋana nvukaganya mateeka eswala zange 5 mateeka Ramadhaani bwetuuka mateeka nyina okusiiba tebakwogerera ng'olwogero olukusuuza ate ebitonotono ebisoose mu ddiini bakulimba gwayambadde ati olwaki osaala kati osiiba muki nedda
oyo sigo tusiibira si yennyini swala bino bye tukyasobodde ebirala binaatusangayo insha Allah otherwise fubanga bw'osobola tovanga ku swala fubanga bw'osobola ate oba naawe ataasiibye kiseera kikyaliwo tandika enkya okwasaganya ennaku ezisigaddeyo 20 zino 10 tunaaziriwa mpola mpola tulina emyezi 11 buli wiiki ne bw'olondamu olunaku olwo ng'ojja oliwa ennaku ziri 10 ze walya buli wiiki osibayo lumu ofundikira era okiggusiza kikyasoboka bulungi. Mulimu abalina abantu abamu nga bagamba nti bo nga bo tebasobola kusiiba naye ng'alina obugundi obusobola okuba nga asiibulula alamulwaki oyo bw'abanga ye munnaye tasobola kusiiba naye ng'alina obusobozi okubeera nga atasobola kusiiba yannyonnyolwa gwe tokyetuuma bwetuume bangi oli ajja kudduka budduse enadde eri naffe abamu obusobozi obusiibulula oba obuliisa tubuyina naye owekitiibwa Allah ku peegi mu suratul Baqara kwalalikira okusiiba yatuga nti wa antasuumu khayrun lakum bwe musiiba kyekisinga obulungi yadde eri options ziri endala kino ekyokusiiba kyekisooka kirimu emigaso egisukka kuliisa obuliisa nti omuntu tulina health benefits mu kusiiba kati aliisa obuliisa tajja zifuna so twelekeze tusiibe okujjako omuntu akakasa nti ekituufu ndi mulwadde waliwo abantu nga mu ddiini tulwala oga nti ndi nakawere ennyonsa ndi lubuto sijja kusobola kituufu ekyewuunyisa nti ate bwe wabaawo ddiiru nga ya duniya yeerabira nti nakawere yeerabira nti ayonsa tukkirize nti embeera ekulemesezza eddiini esobola okukulemesa n'edduniya then embeera ekukkirizisa kyakulabirako yibula enkuba etonnya tosobola genda ku muzikiti enkuba eneremesa omwami okugenda okusalira ku muzikiti eteekwa kuba nkubanga ne baba muyitidde ssente tasobola kugenda otherwise bw'oba osobola okudduka okugenda zo ssente ozinone ne ku muzikiti genda kino kitegeeze nti omulwadde kiri gy'oli value omuwendo omwarabu akiyita qiima omuwendo ogw'owa Allah n'obuzito bwe yeddiini yo waba Allah wa muwewufu gwe bipimo nga nti anze sijja kusiiba nze kandiise otherwise ko Allah waffe omutonzi waffe ne byatukolera ne gyatujje ne bye tumusuubiramu kuba essuubi lyaffe lyonna liri mu ye really okusiiba olunaku lumu ku lw'ebyo mu kumwebaza wa gyatujje yibula manyi gwe emyaka gyo musomye kapiki ke kakutwala ku ssomero nokatuula ku ttanka soma baby class nojja mu top nojja mu P1 olwaleero yeyibula munnamawulire akola ne Vision Group olwo olugendo bw'olutunula bw'okuba tooki mu lugendo olwo magezi go bazadde bo ani ng'oggyeko yatutonda really kiki ekitasoboka kwerekereza muntu ga nti kansiibe yadde nninamu obulumi naye eddagala nsobola oddikyusa n'endimira ekiro emisana nsobola okusiiba yadde ndi nakawere omwana nge nsobola okumuyonsaako ekitonotono kisobose awasigadde ne mmugabirira yadde ndi lubuto naye olubuto ate nze bwe ntuna empisa gye lumpisaamu simbi nsobola okusiiba so tetutandikira ku kyakuliisa okusiiba kwe kulina omukisa ogusooka paka nga tukkakasiza nti tekisobose wakati mbutasoboka bwakyo then option eddako yakuliisa so nga nasobodde era nga tulikyalemedde kusiiba osobola okusiibayo lumu n'oli oluddako siiba lumu nga bw'oli oluddako nga bw'ogatta katta zino zo z'olyamu z'onooliwa asigala yasiibye ekyokusiiba kye kisinga obulungi ate ono omwe yagamba bebeku yava ye n'agamba nti wezula saamu akamunguluza amukwata mwami musasali saagala mulamula buli muntu alina amaanyi ge n'obunafu bwe ekyo nkakasa Nsaasire nti akyogeza bunafu bwe mu ddiini yeetaaga kuyambako buyambi kyekituufu just bino ebintu obiraba singa omuntu bamugamba nti olunaku bw'olusiiba luliko omutwalo gwa $. be bandibadde abangi n'abalwadde bawona kyekituufu kati just bino buba bunafu bwa muntu
abayitaaga kuyambiwako buyambiwa abayina byatamanyi so tetusobola mulamula. Ashekera awo nyini omwezi guno guba gutuuse abantu abasinga ennyambala ekyuka. Ennyambala ekyuka omuntu yandiyabadde ayambala atya mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Mbeebaza bannyinaffe ne baganda baffe abakyusa ennyambala mu mwezi gwa Ramadan. Kigambo kinene. Ekituufu akyusiza mu mwezi gwa Ramadan n'atakyusiza banjawulo. Nze ono gye mwebaza okuba mutima mwezi gwa Ramadan. Nakkiriza nti yadde nnafu w'emyezi gyonna egisigadde nyeggo guno kannyambale bulungi. Mwebaza nnyo. Nsaba omwezi ogwo gwo gukuume mu nnyambala. Wabula fuba nnyo tujje nga twerwanako ennyambala n'embisere bisigadde etereere. Etereere jjukira tukula tetudda mabega. Tunayambala bubi pakaddi. Kisoboka omwezi gwa Ramadan teguyinaamu kipya mu ddiini. Kuba kuzza bujja bye tubaddemu bikuba mu ttoki na kwongera mu maanyi. Temuliimu kipya. Si kusiiba abantu tusiiba Mande n'Olwokuna nnaku njeru. Kati wano mu mwezi byonna tubyongeramu bwongezi maanyi. Tusaala kebere tarawehe tukubirizibwa okusitukangako ekiro tusaale lwakuba ku luno yandibadde y'ekireri nga tumaze okuzuukukako tugisika ne tugisaala wano nga Isha yakagwa. So mu Ramadan temuyina mu kikolwa nga kyo kyeyawulidde mwezi gwa Ramadan wabula ebikolwa byonna ebitegeeza eddiini kuba kubizza bujja naddala obukkiriza bwaffe mu bwomu bw'omutonzi waffe. Sheikh era awo nyini bwe twagala tutunuulire Ramadan eno ebiseera ebisinga bwebezze tulina abantu abamu betulaba abatali mu ddiini y'Obuyisiraamu n'omusanga si musiraamu ng'ayambadde outfits z'Obuyisiraamu. Ensonga eyo oyinza gyogerako kuba mwebali bangi si musiraamu n'omusanga ayambadde sharia w'ekkanzu ng'ate si musiraamu. Ate be bamu n'obasanga mu bifo ebinywebwamu omwenge ayambadde outfits weewaawo abamu n'oyinza n'obasanga mu midaala gino egizitunda enva zino ezaffe ze tutasobola kubanga tulya. Ensonga eyo eri etya Sheikh? Kakati omuntu yenna ayambadde ennyambala yeefaananyiriza abasiraamu nze saagala muvunaana kuba ndowooza tosobola kwagala kwefaanaanyiriza mubi. Obusiraamu munda wabakkiriza nti butuufu era bulungi kwe kwagala abufaanane. Kati ensobi wejjira kusigala ng'ebikolwa tebikontana n'enzikiriza eno gy'osazeewo ofaanane ate obyenyigiddemu. Then kati batuyambe kimu nti bw'aba ayambadde ngaffe yeewala ebikolwa ebikontana n'ennyambala gy'ayambaddemu. Bw'aba awulira biri byeyeetaaga then ennyambala eno asooka agiwummuze amalirize ebintu bibiri. Ffe okwambala ngaffe tewali buzibu. Kabonero akalaga nti otwegomba era tukakasa nti luliwo olwo n'otwegattako. Nsagala nammu kaayuukira ekikulu byonna akkirize nti engeri gye nnyambadde ng'Abayisiraamu nja kulaga ekifaananyi ekitali kirungi bwe nnaayingira ebbaala. Kijja kwoleka ekifaananyi kitali kirungi bwe nnaagenda ku bbukya y'enva ezikontana n'entegera y'Abasiraamu n'enzikiriza yaabwe. So kati batuyambe buyambi bino ebifo n'embeera emu bendala bagyewale ebbanga lyamala ng'ayambadde ngaffe. Otherwise awasigadde tewali mutawaana. Era awo nyini bwe tulabira abakyala abamu obasanga bali mu bifo ebyokuba nti bagenze kuziika beebikkiridde ayambadde empale ataddeko okitegeera kozi nabo tubalaba. Tewali buzibu. Kabonero akalaga nti bye tufaanana n'ennyambala yaffe ebakolera. Ebakolere kati ekikulu byonna kutusengejjeramu bigenda kuvumirizisa nnyambala nanzikiriza eyambala nga bw'oyambadde. Batusengejjeremu ebikolwa ebinaavumiriza gendere lukuwemula ng'oyambadde ngaffe. Toyingira bbaala ng'oyambadde ngaffe. Bukyeri tumaye omwana ng'oyambadde ngaffe okusobola okukuuma ekitiibwa n'ekifaananyi kino n'omulala asobole okukyegomba. Otherwise ndowooza naawe okusanga ono yennyini ayambadde bw'ati bwaggukira mu bbaala bw'asanga omusiraamu ali mu kkanzu n'ekiriva akoze atya atamidde naye awulirira ddala ng'ono kyakoze si kituufu. Kati then naye atuyambe buyambi tatusiiga kifaananyi kibi kubanga tebajja kumanya nti si musiraamu bo bajja kujajingira ku nfaanana batutume ffenna nga bwe tunywa omwenge bwe tutava mu birabo bwe tutava mu bufunze. Era awo nyini Sheikh nti omuntu yandibadde yeeyisa atya mu mwezi guno omutukuvu alina kweyisa atya kuba munnaye abantu
Osanga abamu basiiwuuka empisa. Nga bwe nkigonyeeko wali olumbe we tuva katono. Tetulinayo bikolwa bye yawulidde mwezi guno. Tetulinayo neeyisa nga bye yawulidde mwezi guno. Kuno kwezza bujja, kwekuba mu ttooki, kuyite kwefumiitiriza wakati w'omuntu ne yamutonda. Omwaka omulamba eddiini yange etambudde etya. Kano ke kaseera byonna ebitegeeza eddiini we byandibeeredde active mu bulamu bw'omuntu. In other words, omwezi gwa Ramanzaani eringa system ya kukyajinga ddiini ya muntu. Era ndowooza bwe tuba tuli mu nnaku za mwezi 10 golooza bwe basimu eberi etuuse ku percentage ki twakatambulako ennaku 10 tubuza ennaku 20. Ndowooza essimu at least erabika eri mu 30%. Tugenda okutuuka mu 15 ng'eyingidde 50. Tugenda okuyingira 10 erisembayo ng'eri mu 70 egenda kutopinga 10. So tusuubira omuntu nti kati mu kaseera ka Ramanzaani buli kitegeeza eddiini kyandibadde active. Active swalaze 5 omwami muzikiti Qur'ani ye na buli kyonna ekitegeeza eddiini n'empisa ze zonna nga ziri 10 nga buli muntu yeewunya nti Fatuma kiki, Jariya kiki, Joweria kiki. Kati bali mu kisiibo nga balaba musirifu mukakkamu wa mpisa asaddaaka ayamba ayogera bulungi n'ebiri mu layini eyo. So ate era n'oluvannyuma lwa Ramanzaani ng'omwezi guweddeko ate tufaanana era abava mu ttendekero, abava mu lusirika, abava mu lwefumiitiriza tusigale ng'era tufaanana nga abava okusiiba. Nti eswala oziddiŋŋana ng'era ava okusiiba, Qur'ani ogiddingana ng'eyakaveera mu kisiibo. Kati enteekateeka y'eddiini eno terina mu butuufu kibulamu kubanga omuntu bwe yandibadde nga eryanda liggwako omuliro libanga eriggwako ate ng'ayingira Ramanzaani endala. So mu bufunze bwetyo bwe tuwangaala ng'Abayisiraamu tewabaawo kipya mu mwezi gwa Ramanzaani. Nti alina empisa ey'enjawulo nga yo ya mwezi gwa Ramanzaani bwe guggwako agiteekebwa linedda. Empisa zonna buli kitegeeza eddiini kizibwa bujja, kifuulibwa active, kibeera charged mu kaseera kano ak'omwezi gwa Ramanzaani. Tugenda okugumalako nga bwe liba lyanda liri 10 ku 10 eddiini n'eryoka etambula bulungi nnyo libanga eriggwako ne tutuuka mu mwezi gwa Ramanzaani omulala. Era Sheikh omanyi ebintu bino tuba tukusanga tuba twagala tubikubuuze nti well and good nti omuntu yenna ali eyo yandisaanye okumanya nti Sheikh omuntu bw'abazze mu mwezi guno gwa Ramadhan bintu ki byalina okuba nga yettanira nnyo okusobola okubeera nga akukumba empeera ezo. Guno omwezi okusookera ddala gwa Qur'ani. Guno omwezi mu byebbeeyi ebyenjawulo omuntu byasaana ate okusussa yadde ebbanga lyonna Qur'ani tugisoma ate mu guno omwezi kuba mweyakkira tusaana tukisusse busussa ekya Qur'ani. Sigisobola ke kaseera weefuwa offside. Simala kusoma Qur'ani ndyawo banga byonna bye twekwasa abazadde baabwe banga yalirira n'ebiri mu layini eyo kyekiseera buli muntu akkirize nti nakola ensobi naye kansitukiremu. At least oyo tumuga nti at least giwulirize. Kiri kiganye tugenza okwesanga nga simanyi kugisoma. Wakati mu bulumi bw'obutamanya kugisoma giwulirize. Bw'osigaza obulumi bwanga tindabye nnyo nga shaitaani mbi lwaki nanafuwa lwaki nagaya okuyiga okusoma Qur'ani kikufukire ebbanja otule wansi. Inshallah nenga kyo at least tugiwulirize. Inshallah. Kwa ebyo byokka kyogamba omuntu okuyitiriza okusaddaaka kikulu nnyo. Naddala mwezi guno gwa Ramadhan kuba yateekateeka obulamu bw'ensi n'ensi omutonzi wa ffenna. Sectors ez'enjawulo naziwa seasons. Bakuba simanyi bannamawulire mulina season. Niza byeziri ddala mu kaseera k'ebyobufuzi eba season yammwe era bannamawulire mulanyi byabufuzi. Kaseera k'ebyemizannyo naddala ffe aba Buganda mpira gy'amasaza eba season yammwe mulayini yabyamizannyo n'ebiri mu layini eyo. Kati yateekateeka season bannabyabusuubuzi balina season zaabwe, bannabyamizannyo balina season zaabwe, bannabyabufuzi balina season zaabwe, bannabyanjigiriza balina season zaabwe, abalimi balina season zaabwe. Eno ye season y'eddiini. Kino kye kiseera nga buli kikolwa eky'eddiini kyattunzi nnyo maaso ga Allah. Kati kano ke kaseera omuntu ne bw'aba abadde mugayaava atya
asale swala ze 5 mbadde nsala mu 2 ku luno zina kuba 5 kuba ke kaseera ng'eswala egula busanga yatunzi nnyo mu maaso ga Allah mbadde musaaze naye nga ku sunna ndi mugayaavu ke kaseera omuntu ne ku sunna asitukiremu swala ya dhuhuri yasooka asalira kabnya 2 nga bwatoola salaamu tuyimirizeewo dhuhuri yaffe dhuhuri eggwe abadde tatuulawoko kuleeta adhikaari zino atuulewoko ku luno bwamala situka asala era akazi 2 kaseera kakuyitiriza kwegayirira Allah waffe naddala kubulamu obututuddemu ebyenfuna bitugoya omugambe kaseera kakuyitiriza kumusaba Allah waffe tuli mu prime time mwe bannamulendo zaabwe obudde bugambo bwammwe kano kaseera kali so prime ku byonna bitegeeza eddiini omuli okusaba Allah waffe okumwetondera Allah wange ebintuddemu Allah wange ku mulimu nnyina abandaba obulala ffenna tuli bitonde byo Allah wange banzikakkanyize bawe okutegeera n'okukakasa nti ebyange byange n'ebyabwe byabwe Allah bandeke nnyina bosi wange waggulu andi bubi nnyina simanyi buli kyonna kyowulira ku ntobo y'omutima gwo tukozese omwezi guno mulamba naddala mukaddeko okusiibulukuka naddala mukaddeko okusiibulukuka naddala mukaddeko okusiibulukuka nkizemu emirundi 3 kukkatiriza bukulu bwakyo akaddeko okusiibuluka Ibrahimu ng'eri envuli lyawo Faridi Mpaji ng'entende eryawo amazzi n'ebyokulya ne fruits ebuli ddakiika 3-4 ke kaseera ke twogerako okwerekereza kuno ng'ebyokulya bwe biri awo tewali wakutadde ku gun point tobikwatako wabulanga okukkiririza mu mutonzi nga kwe kukulemeseza ebyokulya enjala ekuluma okuva ku makya paka budde obwo buli ddakiika 3 osibulukuke okwerekereza okwo kulinnyisa emikisa gy'okwanukulwa Allah wange ebyokulya mbiina siina abiŋŋanye nti antadde ku jjambiya antaddeko muggo antaddeko mundu ekibiŋŋanye Allah wange gwe kino nkikola Allah kukwebaza obulamu obulungi bwompadde awata sina wannuma obulamu bwompadde nkuyanja te obulamu wabututte abaana bompadde omulimu gwompadde ensengeka y'ensaba omuntu asaana asooka atendereza omutonzi wange Allah omutonzi w'ebitonde byonna alabirira ebitonde byonna ategekera ebitonde byonna ategerera ebitonde byonna agaggawaza ebitonde by'osazeewo gaggawaza mu bantu awadde obulamu ebitonde bikyali ebiramu alwaziza ebitonde ebirwadde awonyeza ebyo by'osazeewo owonye atonyesa enkuba ayasa omusana azibye obudde era abukeesa kuno kumutendereza nnyini nsi oyina obwannannyini obutayinaayina omutonzi wange nkwebaza olwebaza simanyi nawe ndutandikira nawe nalukomya nzaani gwowangaza ebbanga lyompangaza nga ntegera bulungi ku nkuyanja y'abalalu nzaani gwowangaza ebbanga lyempangadde nga buli kingo nkiyina ku nkuyanja y'abalemadde nzaani gwowadde omulimu omutonzi wange olutugenda kukusaba Allah wange nyina ebintuddemu ng'omuntu nga sina walala gye nja bitwala bonna beetaavu bannange tonvaamu Allah wange tondekerera Allah wange akalimu kanfuukidde akalimu omusaala bampa gumu Allah mpanjaze mbannyonnyodde bannyongeze Allah wange bankakire basiime byenkola basiimise Allah bankakire bannyongeze omusaala Allah ka promotion nkoledde ebbanga ddene bangi abaakajja balinnye si mu bubi Allah wange naye nange Allah wange wano nkoyeewo nange neetaaga okulinnya so kifaananyi kaseera kakusibulukuka juice womulabako fruits z'oweziri amazzi go weegali kaseera kakumulajanira ngebule eddakiika nga 2-3 kaseera kakozesa tumulajanire Allah tabaraka wa taala Sheikh nga ndaatera okuba nga nkuta omanyi gwe muntu ayina following ennyene nnyo ku TikTok like this kind of Sheikh okuba wano okuba wali okuba wano era oyina n'ebigambo ebimu by'obatula ne bitrendinga ene kikonyisa nze TikTok si Sheikh toti ku TikTok Allah ino buyinza n'otuleetera ekigambo omutonzi waffe yasalawo ne bavubuka be tutambula nabo be bamubimanyi bwe babikola banna olimba kyekituufu
kyekituufu. Ebigambo bino ogenda byogera omala birowoozaako. Nnyini nsi alina bw'ateekateeka ebintu bye. Sisobola kwewaanira mu bantu nti nze nasoma ennyo, nze njiye ennyo, nze ndowooza ennyo, naye yasalawo kyekituufu nga bwe twakyogera. Ekituufu mbimu ku binkolera essanyu. Kwogerako n'abantu olwogera olubazza eri eyabatonda ne bwe batompadde emmere. Mpulira essanyu ppitirivu ng'abadde alaba nga alina ebizibu awulira akkakkanye nga Allah wange omutonzi wange ayisirizza ku nze, mpulira nga kinkolera essanyu ppitirivu. So mu layini eyo tusome ebitabo ngezezzaako alhamdulillah. Era ebitabo mmoloka yange mulimu ebitabo ebiwerako, nkwata ku kino nkwata ku kiri. Ate ebitabo ebyenjawulo bwe tumala okubisoma ne tulajanira Allah waffe abituteremu omukisa bye tusomye era abitutegeeze. N'oluvannyuma tusiriikirira olusirikiro olurivayizinga bye tuzze tusoma mu bitabo biri ebyenjawulo n'okugezaako okulowooza ku byakulabirako ki ebiyinza okujjayo ebigambo bino ayinza okubitegeera. So briefly bwe tuteekateeka ebigambo byaffe. Omanyi mulimu ebintu ebimu byobeerako ku TikTok ng'oyogera abantu actually bitukwatirako dino ddala nga omutonzi waffe yasalawo nze janzijje mmanyiyo ebintu bino bw'otuulawo n'obifumiintiriza. Wali oyiseeko mu eyo embeera. I speak my heart. This is a true story. Fe Allah gyatuyisiza nze kati saagala kwefuula mu kalabakalaba yeerabidde Allah gyanzije. Kati nsaagala oli asubire nti ffe bwe tuwangadde mubisanze ku tebaawo. Nenjagala omuntu yenna naddala abavubuka batulaba akkirize nti eyo gyayise ate ffe atunyinsa tuyisiza na wabi nnyo okusinga eyo. Akkirize nti wa myaka 27 nze ngenda myaka 5 kati akkiriza agumiikiriza abiyitemu ajja kuguka eno gye tulina okusingawo. Tetuliyo no lwa bugezi. Sagala ku muntu agaziire ku bantu bange nti tebisoboka, byetaaga amagezi mangi, byetaaga amaanyi mangi, lekerawo okwebaka, lekitodda mukolula kutya, simanyi serezo nazi saving tolya nedda. Tukkirize nze bino ebyange mbyogera sikweseemu bantu bali baddemu essuubi sife bagezi. Nyini nsi yabimala gwe tegeragana naye atebeera mukozi beera mukakaalukanye. That's all. That's all. So mbufunze tu based on a true story byetutera okugabana n'emikwano gyaffe. Naye naawe okimanyi nti gwe osinga trendinga ku TikTok? Sikimanyi. Sikimanyi. Kuba tuyise waliwo na buli mwawe ya sheyi salamu alaykum warahmatullahi. Emikwano gyaffe bambi Allah batusaasire. Bane buli yenna atwagala tusaba omutonzi w'ensi akutwagalire ate akutusiimire akutusasulire mu kiseera ya Rabbi. Sheyi omanyi mulimu ebintu ebimu olaba nabaddeko ku TikTok gy'ekiro. Nendaba abantu ng'abamu bagamba Sheyi kiti atandise okuva mu layini y'eddiini alumbye politics. Nti mu kifo ky'okubuulira eddiini ogenze mu politics. Tulaba nti waliwo abantu basheyi bajja babuzaawo olubabuzaawo ate ne mutandika okugamba nti biki nti ova eno mu kifo ky'okubuulira eddiini ate n'olumba politics. Kino ekintu kirina ngeri gye kigenda ku affectinga mu kuba tukulaba. Nedda kati obuzibu bw'omuntu alowooza bw'ati kye bayita eddiini aba takitegedde. Eddiini kiteeza bulamu bwonna. Eddiini bya njigiriza, eddiini bya bulamu, eddiini bya bufuzi, eddiini bya busuubuzi. Tewali kanyomero ka bulamu katali ddiini. Then kati oyo aba yeetaaga kusomesa. Kyekituufu. Kati eddiini n'ebyobufuzi ng'obyawula oti. Nedda. Aba abyawudde then kyakola kyayogera batakimanyi. Ajje tusome. Eddiini is a unifying factor ey'abantu ffenna. Yentabiro ya ffenna. Mwe twegambirako omulimi yeeyisa obubimba balimi ne tumubuulira nti Luganda. Tosaawa birime bya muno. Mutima mubi. Kati n'omulimi ajja toka toyogera ku bya bulimi buli munaddiini. N'omusuubuzi nti bino bya busuubuzi tobyogerako. Kati tuba tugenda kwogera ku ki? Munnamawulire togeseka bino tojja bisobola bya bannamawulire. Obyenjigiriza toyingirira byanjigiriza bino byanjigiriza goli munaddiini. Tufundikira then eddiini eruzinze value. Eddiini buli kanyomero ka bulamu kategeeza ddiini.
era buli muntu yeetaga munnaddiini mu mbeera ze zonna si mu kaseera ka kufoba kulwala because munnaddiini Allah gwayimirizaawo mu bantu abagayidinge yeah ate oyo nga neewunyisiza obuzibu nti sibiraba naye oli bwasubira nti nkitya avudde mu layini layini gye twakkaanyako nze naye yeeriwa oyo aŋŋamba nti ngivuddemu ayagala okumpalampa twakkaanya nze naye ku layini kimwenvudde yeetuuze naye oddira omusajja omuku ani noweekanga oyo taweza myaka 3 kati baveeka bana anoonye ba myaka gye boogera ebintu byabwe ebyemyaka gye kati fe batulinde mu byemyaka gyabwe tujje tubawabule onodda ddi ate mu myaka gyabwe anti kati nze nja kusinzira no mujjange mbawabule kuba ebyo mwe tuyise kyokubiri n'eddiini gye nsomye simanyi bitabo eddiini eyogera ku buli kanyomero ka bulamu hadithi yeno nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkara omuntu yenna alabanga ebikolwa ebigambo bitajjansa falyughayyirhu biyadi asitukiremu embeera eyo agirwanyise n'emikono gye fa illam yastati' bwawulira emikono talina busobozi mu mikono fa bilisanihi ajogereko bwe kiba kiganye okujoogerako then atamwentamu kati bwe tweyazayaza emikono fijira bikatujja kusobola kati ate ng'okwogera kujja kusoboka mu buli kanyomero ka bulamu si basuubuzi si bannabyanjigiriza eno wenyere mabegako tubadde na bannabyanjigiriza era yo munda nga bannumba abantu baga nti apulizi ekyokusoma si tokisussa tokyetikka nnyo nja kuzaala abaana babiri nsobola obbaweerera teweegema kuzaala lwa byakusoma abaana ayina enteekateeka y'okusoma kwabwe Allah yamanyi abaana asoma yamanyi abatasome bano bombi abayinako enteekateeka bwe twayogera bwe tutira bannabyanjigiriza ne batuluma onafuya abantu mu kusoma olina byotuma kati so n'oyo tetumunenya nnyo baddemba okutegeera nga bw'ayagala naye nze naye tetulina layini gye twakkaanyako nti ngivuddemu akamakinga ennyo akamakinga mukaka yongera omukakasa kubanga abantu abamu bayinza okuba balwawo okutegeera nze omutwe gwange si muzindalo gwajaabwe saagala basubire nti nze be bajja okumpa ebyokwogera bo boogere ng'ogwange muzindalo ekyo si kituufu ndi musajja mukulu nebaza gavumenti eno alagisaasira labanguize nti batuwuliriza kale Sheikh tubadde tusaba otuwe bugambo kamu bubiri obusembayo nebaza mikwano gyaffe mwenna abatwagadde saba lwekitiibwa baagale Allah banguize byonna kusomozebwa kwonna kumuyitamu tumulajanira abanyweze tosamiranga teweraguza wejje mubandoga teweraguza buli kyategeka nga kikyo nnyini ensi kikyo teryagenda kiyimiriramu teryagenda kiremeza yongera okumwesiga yongera okwogera naye byonna byolabanga obunafu bwo wakati wo naye abimanyi kati guleka kwefuba offside nti nze atasaala yambala obubi kati nze kangende waseka yabansabira nedda nnyini nsi wakati mu kwambala obubi n'obutasaala asigadde omukka gw'osaagukuwadde n'omutima gukola bulungi n'ensigo kabonera akalaga nti ye omukisa kyagukuwadde then wulisiganya naye tosamira tologa wejje mbandoga wesige yakutonda yamanyi gyakujja nejjakutwala amanyiyo gezaako byonna byolabanga obunafu mu ddiini weerwaneko swala zo zibeere 5 mateeka swala zo zibeere 5 lamanzani beerira manzani inshallah tujja kuwangula inshallah ekikulu byonna wano ku nsi tewali future ebiseera by'omu maaso tebiri wano ku nsi future ng'osiza omukago ogusembayo y'entandikwa ya future bino bwo bigattagatta president waffe akulembera eggwanga golooza kati ali mu future era naye akyasuubira nsobi teri wano wante wali future so future byebiseera by'omuntu ebiddako ng'amaze okussa omukago ogusembayo ebyo ye future kati gye tuba tuteekateeka ebiganye wano tobiremerako nnyo waliwo ebirungi bingi bye tufunye lwaki byo bibuusa amaaso oli mulamu osobola okwegomba basebaana kuba bali bagagga gwe oli mwavu golooza bo bulamu wabakuba omukisa muwanyise bali tebajja kukkiriza obaweemu omulamu bakuwemu ebyobugagga gwe wandiganye so obulamu nga bukyaliwo
kabonera akalaga nti enteekateeka nnyini nsi gyatulinako ekyaliwo akulinako enteekateeka tekulumya omutwe si wekka n'abaana bo wali tugumikiriza embeera yonna nebaza nnyo mikwano gyaffe abatwagadde mikwano gyange egya booda tweyitako eyo ne mumbongako wena boda timu boda yonna gye mpitamu nayo mikwano gyange mikwano gyange meat packers gye nakolera nga bannamawulire bannabyamizannyo ekinneewunyisiza ekisembyo nnyina abasirikale mikwano gyange military mwebali nali simanyi nzija ku kisa sijjukira gye nalinva abantu banjikira bangi selfie zinfugide selfie ku airport emirembe ginzigwako military be bajja ne banzijjawo mikwano gyange lwe banyinyonyola ntuuliziganya nabo ne juzi naku 2 mba maze tarawehe nzireeka mukajjamu piki n'enkiika nga kuliko omuvubuka ayambadde na bulaka n'amaaso agaggaddewo mutima nangane tekawedde era ofudde era najje emikono kusenga kalabe kakawedde naye tewali buzibu nabuka ku piki najja ku dirisa ly'emmoloka naali konkona n'enzisa endabirwamu nabikula fesi nga seeka we bali tusomesa nagaseeka naffe bitukola tetuyagala naye oda niwale tusomesa tukwagala nnyo kati bonna abo tubeebaza mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebaliddira kutwagala ate ne wabaawo ab'enkizo ab'ebbeeyi ab'omuwendo abaakwata mu nsawo yaabwe ne balaba nga Seeka Kityasa naye ekirawo agulirwe emmotoka ow'olukumirwo 5 mutwalo nawe nalina kyewakwata nsaba omutonzi wange emmotoka yatuuka akunsasula emmotoka yatuuka process neewanvuwamu naddala ebyobunamba bino akapya kana akaze tebifaanana biri nkola yaffe eri gye tubaddemu n'essaawa yonna genda bayituuka essaawa yonna emmotoka kika kya Vanguard yatimba V8 tetugimanyi agirabako ne tugaba naye ndooza alinamu n'omutima gwa kifiiri sheyi n'atajja kuweebaza abantu si bituufu ebyo Vanguard essaawa yonna mmanyi inshallah Michelle Sylvia mu mbeera enjawulo nsaba omutonzi wange akusiime akwanguyize byonna Mansuru Semanda eyali entandikwa y'ensonga eno nawe toyanza nnyo toyanzege King Saha saba lwo ekitiibwa buli muntu alina kye yakola ku mmotoka eno nyini nsaako tusiimire era akusasulire President Izimani manyi tumuwa ekitiibwa aliwa King Saha President Izimani Mr. Lugogoma mbadde simanyi amanya twagamutuuma mbadde simanyi naye ng'akwagala nnyo musajjawo mukwano gwange ye ng'omuntu byaddala ye twagendako newekyotereyo wamuzeyiwe mukwano gwange ye kale sheyi tweyanza nnyo tweyanza amina sewo saba Allah akumalire kuba nawe oli mbwetaavu ffenna tuli beetaavu ne president mwetaavu Ssaabasajja naye mwetaavu ffenna tusaba Loowo ekitiibwa omutonzi wa ffenna atumalire yala naye nga byonna byewebale sheyi tusiima webale kubanga otusomesa webale kyonna Allah okuvayo munne n'akulaga ensi naga nti alhamdulillah tweyanza nnyo amina assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salaam wa rahmatullahi